Shiba Kalungi alabiddwako wali abadde munangate nga ayaka bwatuuse wali munangate ku MTN. Wali Vinka abadde anyumidde munangate obukumba ka dress kabadde kamunyumidde so ng'ate Winnie Nwagi atuwaddemuko munangate akapeera. Wabula kansoke nkutegeeza ekintu kimu kyokka nti kasita obeera nga tonaba kulayikinga video ogirayikinge kw'ossa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba. Kaakati nno munnange ntandise munangate ne Shiba abaddeko ko ne program wali munangate okugenda ku MTN. Kaakati nno bafans be abakozesa munangate Kola Tunes ku MTN ng'omuntu akubira n'awuira munangate oluyimba lwa Shiba, ng'okubira omuntu n'owuira munangate oluyimba lwa Shiba, oba okategeera bakayita Kola Tunes wali munangate ku MTN. Kaakati nno abawagizi be abamu beewangulidde, wabaddewo ku munangate ka promotion wali ku MTN. So Shiba Kalungi abaddewo okubeera ng'akwasa munangate abawanguzi bano ebirabo. Nga bw'ogezaako okulaba bw'atyo abadde atuuka wali naye muganda wange ka dress ndowooza ko okalengedde bwe katyo kabadde kamunyumidde munangate okuzaama. Ye muyimbi munangate Shiba Kalungi. So bw'atyo munangate bw'alabiseeko munangate eside eyo mu katambi ako ke mbadde ndaba akabadde katambula munangate ku TikTok. So nga nkwongeddeyo ko wali omukyala munangate Vinka naye yabaddeko ko ku ceremony nga bw'ogezaako okulaba ka dress bw'atyo munangate bwe yabadde ayambadde. Njagala weetegereze bulungi bannange, mwana muwala bw'atyo bw'abadde anyumye. Ali ku ceremony wali wonna. So n'ebitambula Vinka yakamala okuvaayoko n'ayiriza ng'oluyimba lwe munangate olupya. Kaakati nno ebiseera ebisinga nti nno TikTok etuyambyeko munangate okola challenge. Oluyimba lwo munangate lusobola okubeera out eri munangate abantu. Kaakati nno naye kyakoze munange akozeeyo ko challenge wali wonna nga bw'ogezaako okulaba. Abadde munangate waka bw'atyo mu challenge munangate ey'oluyimba lwe munangate olupya ye mwana muwala munangate Vinka. So nga nkwongeddeyo ko wali munangate Winnie Nwagi naye mucekinzeeko munangate eside eno nti leero nno naye ataddeyo ko wali akatambi. Ataddeyo ku munangate akatambi mwana muwala munangate Winnie Nwagi ng'ali mutuwaamuko akapeera wali wonna munangate eside. Omukyala ono mukuba dansolo laga muganda wange R&B kafulu actually ali omu munangate ku bakyala wano munangate e Uganda betuyina munangate mu music industry wano e Uganda ku butaka. So kansoke munangate nkuzanyiremuko wano omukyala bw'ati munangate bw'abadde akikubye. Watch me bounce to the thing, yeah. I know you wanna test this thing, yeah. No girl come back to the thing, yeah. Nobody gonna play with the thing, yeah, like you do. Yo, what's up? This is the girl, the one and only Fire, baby.
eside awo ye mwana muwala munangate Winnie Nwagi era nga bwe nti munangate bwe mucekinzeeko ky'olina okukola kusigala nga weekuumidde munangate ku Jaminati Yogi naye ng'okoze ekintu kimu kyokka kusubscribinga ebisigadde byonna obiturekere tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaabeera efaayo gwe kasita obeera ng'osubscribinze.